Munnayuganda omuddusi w'embira empanvu eziwereza ddala mita 50,000 Oscar CHELIMO asambira waggulu nga jjanzi oluvannyuma lw'okuyitamu okwesogga empaka ez'akamalirizo ezigenda okuddukibwa ku lunaku olwa Sunday mu mpaka ezimanyiddwa nga World Athletics Championships eziyindira mu kibuga Budapest mu ggwanga erya Hungary. CHELIMO yakutte ekifo kya 5 era nga yaddukidde eddakiika 13 n'obusekonda 33.40. Kino ne kimuyamba okubeera omu ku abo abayiseewo okwesogga empaka ez'akamalirizo. Wano CHELIMO yakoze bulungi okusinga ku mulundi ogwasooka we yakwata ekifo eky'omwenda. Kinajjukirwa nti mu mpaka zino zennyini eza World Championships ezayindira mu kibuga Oregon, CHELIMO yakwata ekifo kya 3 omwaka oguwedde. Kale nga wano asuubirwa okukola kye kimu oba n'okukola obulungi okusinga kaawo, anti n'omudaali ogwa zaabu nagwo gye guli. CHELIMO mu mpaka zino agenda kubeeramu yekka era tagenda kubeerako amubudaabuda muyite pacesetter olw'abanne okulemererwa olw'obuvune. Kinajjukirwa nti Joshua Cheptegei teyasobodde kuzeetabamu newankubadde nga yawangula omutwalo gumu n'avaayo n'omudaali ogwa zaabu olw'obuvune bwe yafuna, so nga ate ne muganda we Jacob Kiplimo naye bw'atyo teyasobola kugenda olw'obuvune bwe yafunira e Kapchorwa. Ate ye munnayuganda kafulu mu kufuumuuka embira empanvu eza mita omutwalo gumu Joshua Cheptegei ono nga yakaziwangula emirundi 3 egy'omuddiringanwa avuddeyo n'ayogera ku buvune obwamulemesezza n'okweyongerayo mu mbira empanvu eza mita 50,000. Cheptegei agamba ekyamazima yabadde awulira nga ayagala okwetaba mu mbiro zino eza mita 50,000 naye obuvune obuli mu kugulu bwamulemesezza. Ono agamba nti azze nga agugulana n'obuvune buno okumala kaseera ng'empaka zino zinaatera okutuuka era nga bw'atyo yakasa okugulu kuno okukuddusa weewaawo yawangudde omudaali ogwa zaabu tayagala kweteeka ku bunkenke.